Mbeera y'ebyokwerinda tuli beetegefu nnyo kuba nti okukuuma bannayuganda abagenda okubeera mu kifo kino. Tuzze tubategeeza mbu twagala okwewala byonna ebyabeerawo mu kuva musiki era y'enteekateeka eriwo essaawa zino okwetegereza emiwaatwa abasirikale baffe bayinza oyita nga waliwo abantu we bayinza oyita nga waliwo obuzibu. Ambulance zipaakingawa, fire brigade zipaakingawa kuba stage esobola okukwata omuliro, so tuba tulina okuba nti no waliwo ambulance ne fire brigade okulaba nti nno yeetangira ekizibu kyonna ekiyinza okugwawo. Tutwongera okukuutira abantu okubeera abeegendereza nga bajja era okubeera abeegendereza nga bali mu kifo kino kuba tulina ebikolwa eby'ekitujju ffe ng'eggwanga bye twerinda era tetwandiyagadde ebikolwa bino kubeerawo. Tusuubire nti kino ekivu kirina kuba kyanjawulo ku bya bulijjo. Naye we believe ensonga security mukibu kiri. We had a press conference ya security for Uganda Police. I think mwawulira byayogera ku nteekateeka ya security. We have bouncers, tulina abapolisi era omuntu yena yeteekateeka simanyi obugenda kufuna omukisooto naye ng'otuuka mu nnaku zino ezisembayo kugamba jekijje wala so katika kikijja kijje. So I feel like I'm blessed okuba nga atuuse ku lunaku luno nga tubala justice abo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.